Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasage manya gange mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga. Tuli wano Kampala era nga tuli ku Serena Hotel Kampala we tusinzidde olunaku olwaleero. Tuleese omutegesi wa show Tugende mu kikadde. Era nga ye Mwami Patrick is my friend, muvubuka muto. Naye nga osobola okubanga olaba Tugende mu kikadde ku Serena. Ekikadde kino kibeera ku Serena wokka every year. So tusazeewo tumunoonye nga tutunuulira edition yene ya December. Bateeseteese batya, kiri kitya, as well as n'okumanya ani ategeka sheeno. Mu lockdown yasookera ddala we baggalirawo courtesy of Lumima Mawugwe COVID, baali bateeseteese era ekintu kyali kyakabi nnyo. However, ne tuzindibwa obulwadde obwo, embeera n'esanyalala, businesses zasanyalala, ebyentambula, bintu ebyenjawulo. So postponinga n'agamba nti bali baguddewo ensi inshallah tujja kuddamu tukole era nga wano we tuli. Patrick, nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku batulaba. Nange okusanga Ibra. Abatulaba bonna abagoberezi ba Ibrake. Ogenda kosa kamera eno. Nkozesa eri. Kyakabi nnyo balamusiza ku mwena gye muli. Mwebale kumuzaamu maanyi na kumwagira. Amina. Obulamu bugamba ki? Obulamu Byobadde bubi. Byobadde bubi. Webale okola. Tugezaako. That is very good. Briefly, mu dakiika nga 2-3, Patrick yani, briefly, before tugende ku show, tutunuulire ekikadde kyaffe. Patrick. I go by the names Patrick Kalungi. Yeah. Ndi musajja Muganda. Ndi musajja Mukatuliki, ndi musajja atya Katonda. That is very good. Yes. Ndi musajja w'abantu. That's how best I can. Oli mutegesi wa bivvulu oba wa kivvulu. Omanyi plural singular. Bivvulu bimeka biwakadde bagategeka. Ekivvulu kiri kimu. Yes. So oli mutegesi wa kivvulu. Yes. Ndi mutegesi wa kivvulu mu lulimi Oluganda. Yes. Kye bayita Tugende mu kikadde. Kibeera ku Serena awo. Yeah. Yes sir. Sawa wano tuli ku Serena wano. So basebo ne banyabo Patrick Kalungi gwe tuli naye nga ye CEO ate proprietor wa Tugende mu kikadde. Very true. Era founder. Tumuleese olwaleero because abo twakola press conference eri nafuna messages mpitirivu nnyo ng'abantu baŋŋamba twagala kumumanya, twagala kumulaba, ye enteekateeka ziri zitya. Ne ŋŋamba it would be of great importance okukyaza ku show abantu bategeere kiri kitya era embeera eri etya era weeteeseteese otya tulabe at the end of the day kitambula kitya. Okay, Patrick, ekikadde kino omuntu ekibuzo kigenda okusookera ddala abantu bajja kulowooza gwe bafronting naye eri omutegesi omukulu. Why emyaka? Okay. Ekikadde nange simanyi. Ibra fena tukimanyi nti mu bulamu omuntu alina okubeera n'ekirooto. Of course. Okyegeera. Yeah. Ebirooto ebyo tukula tetubimanyi. Twabeeranga ku ssomero nga tugamba I want to be a doctor. Ate ne weesanga ng'ate okoze birala nnyo. Okyegeera. Yeah. So ebirooto ebyo Katonda just abitusindikira. So nange kyajjanga kirooto. Nenkeera ku makya ne ngamba wait a minute. Nali ebiseera bye nali nakatandika okujoininga entertainment industry. Ne ngamba wait a minute. Let me come up with such a concept. Yes, ekirooto ekyo wekyajjira. Ne ngamba ekirooto ekiba kizize kankiteeke mu nkola. Yeah. Ndabe abantu banakifuna batya. Surprisingly abantu bakibayinga. Okay, you know? So gwokufuna idea and the dream of starting ekikadde, reviving the legends, reviving our beautiful music. Kyakutwalira bbanga ky'okuteeka ekintu kino mu nkola because dreaming and thinking and wanting to do something is totally different from walking the talk.
olugero luno nga lunene lunene ogenda just kakati I think by then nali nakamaliriza emisomo 2016 bwe njimaliriza ntandisa okujoininga entertainment nga bwegambye kakati mu kutandikawo nina bushosho bwe nakolako n'abantu abalala so basically nadiringa nnyo n'abantu be UK ba likes of Patricia Seungu mutumidde nnyo Iron Lady mwagala nnyo yo mama wange mchala wa kabi nnyo wamanyi nnyo aba Olga Nampima wabawulirako ba omukyala mwerabidde ono we Canada Solome Namvule Mama Pitimofu nkutumiddeko nnyo bonna kati be bantu be natandika nabo so they could be having events e Kampala nenzi bakolera because bo babeeranga tebaliiwo waliwo n'omwami omulala naye ali UK owa Radiant TV Awards Yusufu omutegedde lule naye y'omu ku bo kati mpaka nagamba naye I need to come up with my own concept so ekirooto ekyo we kyanzigira of course idea nabeera nayo mu mutwe and even on paper for almost a year nga ndi mu kuplanning nze ndi musajja mplanninzi nnyo ebintu byange mbiteeka ku paper nenga kino nja kikola 2024 ibre sawa zino nina planning ya 2024 ngatete tunatuuka mu 23 yes that is very good ochegeera so nengamba nja kikola omwaka guno kati mu kutandika 2017 January nkubirako mukwano gwange oyo lule owe UK Radiant TV Awards mugamba njagala kola show y'abayimbi bana abakadde angamba idea no nungi naye ogenda gikola otyo ogenda gikolera wa ne mugamba nali nfunyawo ka rapo ne Serena ne mugamba ngenda gikolera ku Serena nangamba lwaki togikoledde mu governor kati nga government nabo bayina ekikadde kyabwe okitegere ne mugamba ba DJ Macrobe bakibeeramu wali ne ngamba ebikono biri awo nyinza obutakola ki nyinza obutabiyitamu ne mugamba ngenda kukolera ku Serena nangamba kati concert nali ngitumye the big boys initially okitegere awo idea ekyali ku lupapula nga ngitumye the big boys concert kati lule kwekumboza ku simu how about the girls mugamba wait a minute nemugamba very true nanzukusa nangamba sokoddemu checking ekatono olabe munnange no nazukuka idea njirina nga naming njina tugende mu kikadde nenzigirawo ku Serena nga sinabakubira muyimbi n'ogu Sosoka no consulting a venue. Ne consulting a venue nti yammeka ne bangamba obutitimbe bw'ensimbi n'entya. Naye ng'okikiza ati ebiseera ebyo. Nali wa mama wange. Ng'okyasula waka? Nali wa mama wange. Gwengo inalo. Nali wa mama wange mu boys quarter Manju. Nga gyosula. Promoter ava waka wawe. Ngamba waka. Aishagira. Ngamba waka. Nzijukira olunaku lumu. Nali gasogera byenkola. Aishagira. Na mukadde simugamba okera no fuluma no nkera ne kwataka sawo kange ne fuluma nengena mu kibuga nenkomawo kumbo lwe kya venue nkimaze nenkomawo ne mu kibuga nenzirayo omuyimbi gwe nasoko okwogera naye twa meetinga naawo nga ku Wilson Kabuye Semboga. Wow, salute mzee Kabuye Semboga. That is very good. Nemugama mzee ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti nangamba idea nungi nnyo fe bali batwerabira dda. Wow. Ochegere. Nangamba tugenda kubeerawo tukuwagire. Nengamba oyo muntu gwe naddako yali Mariam Ndagire. Omumbejja mwagala nnyo omukyalo oyo. Nnyo. Ne biba bintabuseko nga binsobyeko. You talk to mama. Kino bwe kiti ne bwe kiti. Ochegere. Manya nti banoonya. Kakali wali wansi. Nemuga mama kino bwe kiti nangamba akola boti kankubire gundi yakubira abayimbi nabasigadde abasinga gwe kasawa yogera ne mzee Semboga noyogera n'omumbejja abayimbi abaddako Mariam yabakwasaganya Afrigo bandi nangamba gende wa mukulu wasula nengende wa wasula nga bamukubidde dda nga mpisa mbuyisa edition ya fesokera ddala ochegera nibangamba Halima namakula namba yino gendayo nengendayo nenga buli omu reception is very okay
ochege extra digest mugoba nsonga tuli 3rd December 2022 tubala just a few days from now 3rd December tuli ku Serena Hotel Kampala tugende mu kikadde, that is the 4th edition. True. Era nga nkubiriza bana Uganda mwenna abaleyo mujje tunyumirwe twejjukanye tusisinkane tuwayemu tunyenye ku galiba enjole. Emyaka ebiri ejja covid baganda bange tebyali byangu, twafiirwa baganda baffe, twafiirwa bannyinaffe, twafiirwa ab'emikwano. So ngenda kuza mwezi 3 December 2022 omwaka guno gwennyini nga 3 December tuli ku Serena Hotel mu kikadde. Nkutegeeza nti gwe omusuubuzi awangalire China awangalire Uganda ayagala okusaabaza emali from China to Kampala kwatagana ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park, buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga bo abagandi hardware store entinda balese ebizimbisibwa bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Basangibwa ku Red Complex N19 mu ground floor wogenda okubanga obasanga okulya na Kampala Independent Hospital bekwate buli kimu kitambule bulungi. So abayimbi bonna tebakukalubiriza omulundi ogwasookera ddala tebankalubiriza yadde wakubanga ngera business endala we zibeera oba otandika okukalubizibwa kubeeramu mostly bintu by'ensimbi ati jjukira nakava ku ssomero obongo tebunnagaziwa nnyo kiri awo ndi wa mukadde risk ezo ziraba kasente si kalungi kati obusente bwe najjanga eno mbaseewungu baani bumiliyoni 2-3 nga bwendeeta ate nensasulako Serena nodduka omuyimbi n'omuwaayo akakadde obuukinzeeko olwo okyegeera bwe ntyo. Olunaku lumu mama wange alaba obulango ku TV aŋŋamba bino ebintu si bibyo manyi nze kuviira ddala ewaka nze ng'omuntu njagala nnyo music omukadde nga ne idea sinaba kugifuna nze muntu eyaddangaawo nempuliriza Bongole nempuliriza bakabuye Sembogga ba Frank Ambalire Sami Kasule azin ba legends abo nga music gwempuliriza. Mama wange lumu yaŋŋambako ne mwana wange kiki onootera okufa ng'olwo nansanze ennyimba kayimba ka Paulo Kafeero omugenzi okyege ne mugamba music anyumira yes era bwe bandaba nga nkola ekintu ekyo tebeesikanye oba tebeekanganya yes kati alaba obulango ku TV bamuweereza ebifaananyi bya billboard kati nina mukulu wange olina okubanga omumanyi bamuyita Ibra mukwano gwange Sebata wakadanke Ibra kati ngera baabawo wabeera afaayo nnyo oleme kutuusibwako bulabe kati we yawulira ebigenda maaso mu kibuga of course yatyamu n'agamba Shube Patrick ebintu ebyo ewaka bampita Shube nickname yange n'agamba ebintu ebyo bya sente nyingi obikuba otya okiyingidde omalako kati n'akubira maama waffe n'amugamba mukadde Patrick alina ebintu byali mu kukola mu kibuga birungi naye ntiddemu we bitayitamu bulungi bijja amanye ebyamabanja amanye ebyobulango ebiki abimanyi byonna. Actually awe nafunira inspiration like working with the corporate companies biki because I could see him nga akolagana with Coca-Cola, MTN, Go TV ningamba wow this is amazing. So akubira mukadde amugambe bintu bino birungi naye bitayitamu biyinza omuleetera obuzibu kati mukadde aŋŋambako naye ebintu bino ogenda bikola otya bannaye tebakusibe project nene naye vision bearer yenkana bwati mbagamba nkijja kuggwa nja kiyitamu mukadde naŋŋamba kati era mukadde oyo mukadde waffe mwebaza eshe yasooka nga bonola nti abantu abasinga okola show noyita bakadde bo ne batula ku mmeeza balabe omukadde wange yagula emmeeza emmeeza yali ya miliyoni ezo naŋŋamba ngenda kukuwa ezo 3 nampa miliyoni zani okusaba tiketi y'okuyingira obwerere n'emikwano kakati atayingire bwerere biggwe bubi ate bansibe okitegeera naŋŋamba 3 ziizo
era family nejja netuula nga yasasudde. Yes, so I appreciate family was really supportive. That is very good. Ne tutandikira awo edition yasooka. That is which year? Edition ya fesooka ya mwaka yali ya 2017. Ennaku z'omwezi zaali 5. Zaali ennaku z'omwezi zaali 4. Omwezi ogwokutaano ku Serena wano wennyini. Okay, tutunulire abayimbi omaze obacontactinga. Venue omaze okuconsultinga mukanyiza bakuwadde olunaku. Let us look at the sponsors. Obulango, billboards. Kakati drive eyo nerimu abantu bangi besitasobola akwerabira mu bulamu bwange. Maliriza abayimbi nkola obulango naye nga simanyi kiddako. Naye nga companies nziwulira nziweereza proposal nziweereza biki oluusi tebakuddamu basula mu kasero. Yes. Yukira otandika tebasobola kwesigisa brand yaabwe. Tebakimanyi. Nina omusajja omu akola ku TV emu oba mwogere. It's fine. Bamuyita Joe Kigozi. Salute Next Media. Omwami oyo sisobola kumuyitako ne bw'aba ali luddawa. He's a very busy man. Nange ebiseera ebimu mbeera busy naye wabeerawo olunaku lwemuweereza akamessage ne mugamba ogamba otya boss wange. Omwami oyo nakwata proposal yali akyali ku BBS. Ne ngendayo mu office nampa obudde munnyonnyole naye okutya kwe nalimu sikubeerangako mu bulamu bwange. Sajja agamba yogera. Natuuya nanzenna naye nga nnyinnyonnyola okyegeera. Kati omusajja oyo concept n'agitegeera nnyo. N'aŋŋamba ekintu kino kyamaanyi nnyo nga gye nkikomeza. N'aŋŋamba tugenda kukola naawe. Omusajja yampa airtime wa myezi egyo. Obulango bwa myezi egyo nga bukukumuka ng'enkuba. Omanyi obulango nga 10 olunaku. That was big. Okyegeera. Kati ba sponsors batandika okubulaba. Awo ne babuukira. UBL n'empita. That is good. Uganda Waragi. Ne bampita ne baŋŋamba kino. Ne bampa ssente. Ne baŋŋamba production tugenda gikusasulira ya ssente meka. Nobakuba biiru. Ne mbagamba production ya zino ssente. Ne bagisasula. Silk events gye nakozesa ebiseera ebyo. Mzee Elvis Sechans, salute. Ngenda nno nkunyumizeyo ka story ka Uganda Breweries. Ngenda mu meeting bankubira essimu baŋŋamba tujja ku meetinga next week ku lunaku bweruti. Bakuwa olunaku ne time ng'olina genda Luzira. Luzira ku ssaawa 8. Bu email butandika okujja. Nga ndaba meeting erimu abantu bangi. Mulimu different agencies. Mulimu advertising, mulimu ekola experiential, mulimu abakola production, mulimu abamawulire. Okyegeera. Kati ngamba mukwano gwange sina motoka. Ngamba mukwano gwange nvugaako. Promoter. Nvugaako ntwale kuki? Ku kifo. Tugenda twasanga traffic mungi. Kati ngenda kubeera late. Novaamu. Ne mugamba manyi kaninye boda. Nenkwata baga yange neninya boda. Twakoma obugolobi. Neninya boda nentuka. Kati natuka late dakika 15 nga ziseewo. Bakulinze. Abakulu nga bali mu boardroom. Boardroom nno yalimu abantu nga 15. Nga balinze. Olwo gwe ku lwatu gende mu kikadde otambudde buwomu. Ndinzekka. Okujjako nowe emmotoka namugamba bw'osanga nga meeting ekyaliko yingira buyingizi bagamba ojja meeting bweti otwegatteko olwo ntya okubeera nzikka nyingira meeting tebampa attention. Yes. Lwaki? They didn't recognize me. Tebategeera nti yeggwe balowooza oba wali oba oyina gwewerekeddekaawo oba ndese mazzi gakunywa boardroom ogenda kuwa muntu notipad kuwandikako nzija ntuula. Kati brand manager ebiseera ebyo is good friend of mine bamwita Roy. Agamba guys the man is here. Omusajja omu yali asoma mawulire bwati omusajja mukulukulu n'agamba
tubadde tulinda omusajja ow'envi yakyogera muzungu, I've been expecting a man with grey hair. Nenkawulira kankuba wala kankuba wala nentuula nemba ize nnyo, ne batandika meeting, ne mbanyonyola concept ekwata kuki. Surprisingly, concept yali very unique mu katale ka entertainment. Of course. It was very unique. Paka sawa ya leero. Musajja ne batandika okunyonyola kino oli akusuubiza kiri oli agambe ki, kati nze gwe bazoleeza ng'ennamba yange eri katale, can I have your contact please? Anti nze buli omu essaawa eyo nze boosi okitegeera, bw'atayogera nange billboard tezigenda kitegeeza tagenda kukola, tewali business. That's how I got Uganda Warage on board. Yes, I got Uganda Warage on board. Ne tukola pressa yali amaanyi nnyo, naye nga nze nno ntya n'okwogera ne bannamawulire. Era nasindikangayo mikwano gyayambaga agenda oyogere vision bearer. So era kyova kyatwalira nnyo abantu okuntegeera. Yes, until we nalanga pressure mountains ennyo nengamba I think I need to show my face. Nojayo image yo. Yes. Naye abantu ba concept bagiwanga abantu abalala yagundi nenga nze sifaayo, because at the end of the day nza receiving enu. Ate boyina ne signature esembayo. Ne signature esembayo. Mba ndi awo MTN ngenkubira esimu. Is this so and so and so? I'm like, yeah. Hey, we are so interested in this. Bichi osobola okujja n'otwogera. Nengendayo. Wano. Hey, nga bakyali ku Nyonyi. Nyonyi Gardens Kololo. Nengendayo mu boardroom nasanga abantu basatu. Ne twogera ng'oluzungu lungi nnyo. I have never dealt with a corporate company then. Any. You're from school. I'm from school. Ng'oluzungu lungi bakozesa bu abbreviations obo KPI, you see. Ategera. But ngero mukujikuji wabeera. Otuuka ekintu nokaki? No pickinga, no chita. MTN yampa media yali mungi nnyo. Yakwasa abantu ku mitwe. Olwo Uganda Warage empadde zi billboard ekibuga kyonna. Okyasula wa maama wo. Wa maama wange. Na Uganda. Bani atufunga. I know. Ntula nange ne tugende. Okyava waka buli kumachokera nova mu boys quarter. Yes. Go ina billboard. Radio. MTN yampa media radio zonna mu Uganda. Kubanzi jukira meeting omukyale yali heading a media. Yangamba on a scale of 100 tetulina program we're running as MTN. We're going to give you 80%. Kitegeeza bo obulanga amasimu ne airtime ne mobile money baite balinaawo basigazaawo 80 tugende mu kikadde. Mama Kampala ya uma abati radio wajisasudde sente meka bulwadde akalango kati olwo mama wange n'atandika kukkiriza nakakana kintu akitegeera akitwala. Yes. Shobwete yasooka weyagenda nakozesa Kabuye Semboga, Mariam Ndagire, Halima Namakula, Afrigo Bandi, nani awo mulala mbasibe serabide bebo. Okay, tutunulire on the D-Day. Turn up yali etya ku Serena wane mbera yali etya. Ku lunaku olwo. Turn up oba nkozesa kigambo ki yali nungi nnyo. Nnyo. Along the way, osanga abantu of course abatakukiririza. Of course. No, kakati waliwo omwami omusijja mwogera mannya. Genda soko gendako ampe stage production. Nangaba ne kakati ebintu ani agenda obijjamu. Era just yaga tukolere mu mabanja nkusibire bwere. Nangamba kogwe wamuddamu ki? Ali muntu mukulu. Nga toyina munne ekyakukola ki ate wakiki. Namba ize naye munnange mulaba ku ssaawa 5 ez'ekiro nga disiki ekutte nga naye mwali mu ndongo atudde ku madaala ng'obutebe wantebe ng'obutebe bujjudde okyagera ng'obutebe bujjudde ng'ali amadaala go nga tegeta agakkirira
nze tunuulira amaaso gange tegeerabira ntunuulira nnyo abantu abajja mu show mba mbalaba era mpitaayitamu omwo bwe ntyo neneebuzabuza naye mba ndaba abantu abasinga mmanya nti ono yazze ne mugwako bwe nti ng'ali mu madaala anyumirwa ndongo ku madaala wakati obutebe bwajjula amadaala ne batandika gatuulamu na stairs ezikkirira ne batandika zituulamu namusanga awo ng'atudde. Mwayogerayoko wadde akagambo n'akamu saamunyiga lwaki nali busy ate naye ng'anyumirwa ndongo ng'anyumirwa ndongo nze pulaninga muyimbi adda ku stage saamunyiga. Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Patrick Kalungi CEO era proprietor wa Tugende mu kikadde gwe tuli naye akadde kano is a young man naye nga ye vision bearer wa Tugende mu kikadde, the biggest show gye tubeera nayo sofa kati mu ggwanga Uganda era nga tuli mu 4th edition. This year tuliwo on 3rd December tujja kubeera wano, so the earlier the better. Tugule tickets zaffe ng'obudde bukyali, zitundibwa ku MTN, zitundibwa ku Serena wano. Wazitaddewo already? Ku Serena weeziri that is very ticket good. ez'emitwalo 10 ez'emitwalo 3 n'emmeeza emiliyoni 3 weeziri kati ku MTN bw'okozesa enkola ya Momo Pay aba mobile money bagimanyi kati tiketi y'emitwalo 10 bw'okozesa Momo Pay tukugiramu omutwalo ogwo n'ogigula ku mitwalo 9. That is very good. So nkutegeeza nti yo Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE mu Abu Dhabi batendeka ba baristas era nga tukugamba ekintu kiri kimu jangu bakutendeke oyige okubeera barista obeere barista tukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate gwe awangali Uganda tewetaga kulinya nyonyi genda mu Abu Dhabi jangu wano ku Ntebe Road we bajja okubanga bakutendekera buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo era certificate n'obumanyirivu n'obuyivu ofuna bwe bumu ne bali abali eri bwe bafuna lino ttabi lyaffe lye twakakasa ate nga bo banywanyi baffe aba ASA 5-star cleaning services bakuuta amategula bakuuta tiles bakuuta pavers bakuuta sofa sets bakuuta carpets n'ebyo byonna by'omanyi nga byaguba ate naawe alina ekizimbe ng'oyagala cleaning company ebeerewo 24/7 olina mall oba arcade kwatagana ne ASA 5-star cleaning services buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Yo HG Small Beauty Parlor Entinda opposite Middle East Restaurants bakola pedicure, manicure, makeup, okusiba enviiri, okusala enviiri, okola enjala n'ebigwa mu koweri bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. So edition yaffe esooka n'etambula bwetyo mu luzungu kino kye bagamba nti sold out. Of course, yali sold out. It's sold out. Yes. So, njagala tutunulire along the way wakola edition ey'okubiri n'okola edition ey'okusatu tugenda kuvuga akatambi fast forward. Tutunulire the 4th edition yalina kubeerawo naye ne tuteganyizibwa ensi yonna olwa COVID n'okolinga offshore. Nzijukira twali naawe wano wennyini nga tuli mu nteekateeka buli kimu kitambula bulungi nnyo. Netandika okuwulira oluvuvumo COVID omukulembeze w'eggwanga najja n'ayogera and therefore I suspend therefore kalina engeri gye katomatizinga bannayuganda ffenna. I consulted with the doctors. My people told me thing is so deadly and therefore yakusanga wa kakati ku myaka gye ndiko embeera gye nasanga oba onkubamu embooko essaawa zino nolema gimpisaamu mba ndi awo nali nyingira kibuga ndi mu traffic ndi ku email ku simu email nejja ngeva from one of my sponsors that is Stanbic Bank ne bangamba no wait, it wasn't Stanbic Bank. I was communicating with someone MTN gamba kino let's make sure kino kibeerawo bangamba naye biriwo abitegedde owulidde ekiri mu kibuga ne mbagamba ya mbiwulira anno nga tebunaba kutuuka wano bwali Kenya nti Kenya bafunyeyo keesi emu sajja nangamba ekintu ekyo nangamba saba nnyo otherwise
kigenda kutuleetera obuzibu. Ambuzayo wiiki ezo bbiri ne tusaba nnyo era ne tuyingira mu wiiki eddirira eri. Tuba tuli awo ne tufuna keesi y'omuvubuka yali ava mu nsi za Middle East awo musuubuzi. Omusajja muvubuka oyo w'ekibuli sigenda mwerabira. N'aweereza twayogera n'omusajja. Yatukola bubi omwana oyo. Twayogera n'omusajja ku WhatsApp naye nga byayogera saagala kubikkiriza naye nga tebyali mu kuŋŋamba. Naye nga olwogerawo ti message etuuka. Ng'ate olina okumuddamu. N'aŋŋamba CEO w'ekitongole kya MTN nga afunye advice okuva ku MTN Africa. Bali advised okuteeka buli promotion on hold. Waliwo akagambo k'oluzungu ke batera okukozesa with immediate effect. Webale mu Luganda kye tugamba mbagirawo. Olumu bunnambiro. Ne ŋŋamba kiki ekyo kiki tuliko. Ne ŋŋamba MTN nno kati jjukira wataddemu ssente empitirivu. Obudde toyagala oli mu ddinayi eri toyagala kukkiriza naye nga ge mazima. Ne ŋŋamba MTN ono bye bali mu kwogera kansooke mbaleke kandiringe n'aba kuki n'abalala abakyali ku track. Kati I receive almost the same message ne mu balala on mail from Stanbic. We are advised to put on hold buli kye tubadde tukola. Ne ŋŋamba Stanbic kanjiteeke mu kisero kya MTN. Ne bawera babiri. Kati nkubira my platinum sponsor by then, that's NBL. Mbakubira essimu. Bondoza bali tebalina kye bakoze eki kye bategedde kiri awo. Bo nga programs zigenda mu maaso. Sajja n'agamba billboard zeri wazirabye kakati ezeri tugenda ziteeka ne ŋŋamba bano be ngenda okukola nabo bali kambe esonyiwe. Kati nzija ku Serena ndabe omanyi nze bwe nkola show wano ne bwe mba sirina appointment ku Serena mpitawo okwo kulaba ki ekigenda mu maaso. Ngenda okutuuka ku Serena ng'oluzungu luli awo lumanyi ng'ati ebiwandiiko babiyisizza olukuŋŋaana lwonna olusuka abantu 5 omu 2 3 4 5. Osuubira nkumi z'abantu olwo luba lulina okubeerako omukono gw'omukulembeze w'eggwanga. Nze nsuubira abantu 1,000 2,000. Ne ŋŋamba bya ddala katono nkutukira awo. So mu bufunze embeera teyali nnungi. Embeera eyo gye nasanga twayita mu kugezesebwa kwali kw'amaanyi nnyo. When was that moment le wakaera ku makya ne weebuulirira noga nti kati sho teriiyo kiganye plan B nzizaako kinki era ddi? When was that moment? Nakeera ku makya nga wayisewo ennaku nga 2. Of course omaze okukola I've had internal communication with my partners, the sponsors. Boba pulling out. But what you call do it on your own. You. Guamanyi. Fete tuli naawe. Nengamba nsigadde nzeka. Tosobola kulwanyisa government. Tosobola. Ate okutya kwaliwo kwali kungi. Ng'ogyeko bino ebintu bye bagamba situations that's political. Bibi byali bya ddala. Okutya kwali kungi. Yes. Nga ne munna akugamba munaye sanitizinga. Nze kennyini kamwa kwogera. I could sanitize my phone. Bwent. Nga maze gikozesa. So okutya kwali kungi ne neebulirira nenkeera ku makya nentekayo official communication ku mikutu gyaffe. Kandi basebo ne bannyabo olw'embeera eriwo bwe tuti bwe tukoze. Naye ng'olwo ndimu kali aka 14 days omukulembeze ke yagambye. Okyegera ngamba 14 days bwe ziggwako tukole sho. 14 days zafuuka 21 days. Gwafuuka omwezi, gyafuuka emyezi, paka myaka 2. So mu bufunze sho ne tugyerabira.
tukomyewo 2022 3 December 2022 ennaku z'omwezi 3 December ennaku z'omwezi 3 December shono munnange eyo era eno yesoose ogikola mu December era mba nagenda kubuuza oshifting otya goal posts okuva mu May crossing to December twalinga tukola mu first quarter is that first quarter second quarter between there because wawe twakola mu April May bwetyo naye guno omulundi pressure nga nyingi pressure kuviira ddala nno mabega pressure esheno tuba n'abantu bangi Ibra tubeera n'abantu aba traveling essaawa zino nina bookings z'abantu nga basatu bava Bulaaya. Yes. Wow, that is very good. Nina omukyala ava Turkey naye buli mwaka abookinga emmeeza family ye era sente aziweereza n'agamba tiketi we zinaaba ready you let me know nsindika omuntu azipicking okyegera nina booking okuva USA Boston nina booking okuva Sweden okyegera so tubeera n'abantu ab'enjawulo ate abo abantu bebeera driving force topowa kati abantu bangi nnyo betuba nabo abava ebweru naye ogenda okwekanga okunyumyamuuko n'abo bantu nga bakaluubirizibwa okujja ebiseera ebyo abamu ne balemerwa n'olemererwa okyegera nga bo bagamba December yali badde mulungi kuba November nga gwako tuba tukomyewo okyegera ate ne Kampala December ogimanyi bugumu eribeerawo muliro ebikujjuka nti olutuba tusumuludde obuyimba bw'omugenzi fire tuba tutandisa obuwulira kirira ku paaka empeewo kuba bwokka mu kikuubo so sharing the idea with the people that I work with the sponsors and other stakeholders ne bagamba tuyitawo kyamaanyi nnyo MTN yakyembracinga nnyo it's a very good timing bwana abantu bwe babeerera happy bagamba tukole so then considering other factors putting them together nga honestly December is the day so tuli ku 3rd December this year 3rd December a few days to go tubala days because tetwagala gamba abantu nti ebbanga likyaliyo tufune tickets on time tufune engoye zaffe on time tuteeketeeke on time because this show happens once a year ate mu kifo era kimu let no one lie to you omutakulimba nga akoze ekifeeyo n'agamba kino kyekikadde abo baffere baganda bange twogera ebintu wano ku mukutu ne mubitwala nga byakusaaga then after a few days oba months n'onkubira babba essimu yange nga ndi egindi ebyo tetubimanyi we're not part of those projects ekikadde kibeerawo omulundi gumu ate kuserena nina case mu contacts zange I received it yesterday sijja kwatuukiriza bantu case we have but ono victim nabadde manyi naguze tiketi za kikadde nga manyi ye ya Serena nampereza ne mugamba mpereza evidence gyokola ki ng'okumpereza nga honest yakoze ki bamutomeza yaguze tiketi shoteri ku Serena erieyo outside but eriko ekigambo kikadde n'agula tiketi naye nga ffe wetwagamba nti tuliwo okukola n'abantu kusanyuka n'abantu to make bantu baffe happy because omuntu oyo yabadde anoonya ffe si bali n'ate n'akomekereza ng'agudde embali so ne tumuwuliriza era we finding way of helping that person. That is very good. Yes. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Patrick Kalungi CEO wa Tugende mu kikadde ku Serena Hotel e Kampala. Ku Serena Hotel e Kampala. Patrick, njagala tutunulire along the way waliwo projects ezo compensating abantu abafiridwa sente abali bategese ebivulu ba businessmen abavubuka bakola emirimu egy'enjawulo courtesy of government naye nga bayita mu wekitiibwa afande General Salim Sale, that is a guru, that is courtesy of Operation Wealth Creation. Ba promoters abenjawulo ku mitendera egy'enjawulo batuula mu meetings ez'enjawulo ne bakola budgets zaabwe ne bagenda ne balaba omukulu
through Afande Kayanja, Jeno Kayanja n'abakulu abalala. Meetings ezimu zatulanga ku Fair Hotel naziraba ng'omuntu n'amaaso gange. Meetings endala zatulanga ku National Theatre wano ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo. So when people met, ne bagenda ne baba compensatinga okuliyirira. Along the way, nze nga akola naawe nga kyaliiwo ne tandika okuwulira nti ate ffe ng'ekikadde tufunye representative eggulu era nakukubira essimu. Ne nkugamba owa eggulu kiri kitya? Mu bigambo byo nombuuza eggulu kye ki? What is in gulu? That was your first question. Ne ngamba toli ggulu. Noga nti ebyeggulu sibimanyi. Nombuuza ki ky'owulidde eggulu ne nkunya kye mpulidde. Tutunuulire embeera eyo Patrick. What really happened? Kati nga sina kuyisa mu mbeera eyo. Bottom line yange ku nsonga eyo nti waliwo olugero lugamba okukula kulaba. Soba okula olaba ebintu bingi ate oyiga ebintu bingi. So nayiga nze nayiga bannayuganda. Mwana Adamu omwana w'omuddugavu muzibu nnyo ne bw'aba akumanyi asobola okukola ekintu kyonna ye bw'aba akimuyisaawo nga tafudde ku birala. Nga tafudde ku birala Ye n'ayitawo gwe n'akuleka. Munnange show zisalaawo batugadde wayitawo ebbanga liiri wayitawo nebbanga lya myezi ng'esatu oba ena nga siina kye mmanyi ng'era wewankubira essimu nga sibitegeera ngamba ggulu ate kati ate ggulu waliyo ki? Waliwo promota munnange bamuyita Mutima Robert Nkuuke ow'e Masaka ankubira essimu ndowooza ye yalina links ku nsonga eyo ku programu eyo aŋŋamba owaayi oli ku ki? Nalina waka leeta fayiro yo gamba ate fayiro etya? Anti kakati bagenda kutuwayo ku ssente abatafuna ki? Compilinga receipts zonna na buli kimu. I'm a very organized person when it comes to that. Na buli kimu nkirina. Becompilinga kola fayiro yo ne mugamba yo fayiro gye mugenda okutwala omukulembeze efaanana etya? Okitegeera muyinza okungamba compile receipts nenzija ne fayiro ya mpapula 4 nga mwe mututteyo black book 6 ne mugamba naleetazo okulaba ku yiyo wefaanana ofune idea. Nyingira ekibuga tumiitinga somewhere nasangawo ne bakyali abalala abapromota abalala nga basatu ngamba manyi ne twegayagayamu awo ne ndaba bandaga ku fayiro z'abasajja bazigumidde ziri mu buwumbi. Nina fayiro ze nalabako nakati zindeesa akamwenyo naye nga abasajja besente bazibawa ne bazirya. Ye Uganda nalabako fayiro ng'eriko fayiro gye nasembayo olabe yali entono yaliko miliyoni 7 nga ya muntu ogwo omu naye nga mukambwe nnyo okitegeera tebayite ssente ng'eriko miliyoni 7 naye nga mbuze yange eriko mmeka? wali okoze ya mmeka? Nze muntu atayagala kubeera mu bintu binkaluubiriza. Toyinza okuwaawaza miwendo kupaaza miwendo. Gavumenti egenda kutuwa ne gavumenti eyina ebizibu byayo okitegeera. Saagala kingi nze nakolera mu budget gye nali ntaddemu ne mbagamba naye buli kimu nakiraga nti eno ebadde budget yange ya event miliyoni 2 naye sofa mbadde nakateekamu 150 baneeze neetaaga zokka okiraba bakusekerera ate ne nga baseke zokka nze ze neetaaga sina kya kye neetaaga nga ngenda nga nkola fayiro nga ngireeta ngikwasa Mutima bazitute wa bamuyitanga Afande Lubo erinnya eri waliwulira nnyo ebiseera ebyo yali serebu Afande oyo naye nga Afande yematira bitya womukubira n'akwata ku mmande okuddamu okumuwuliriza yinza kuba nga ayiseewo weeks 2 ate nga akubuuza kazani ono akitegeera oga kati oga promo UG mbeera awo ng'ebintu sibitegeera bulungi
ngawe nkugambe saala nnyo buvuyo na ntalo ndolabanga ebintu ebyo byakusika nnyo nga tebigatta ntandise olaba bakayana ku TV okyegeera nensooka nkiwamu wazi nensirika nenzira ku byange Lwanga Dagalasi next media nkubira essimu angamba wayi esheno bulijjo siyiyo eyekikadde kogwe konze yange buzibu ki kyali wange nga buli kyali wange konze buzibu ki nangamba ndabe ku lisiti y'abantu abagenda okufuna eki kwoli ku lisiti eyo naye fayira amannya geerimu sigago so lisiti kuliko show tugende mu kikadde naye erinnya nali mu kifo kya ku mwanjo nnyo ku lisiti eyo anti sente zo zaali nyangu nga nyangu nnyo ate nga ze share zibaddewo mu bugumu ate nga ebadde eyogerwako mu bugumu awo ne venue yokka anaasasula venue bwawulira nti yali ku Serena amanya si mpewo ati nga mulimu abalina simanya venue zeeyeyeeye simanya waasi Idris Lukwago yali yategeka Mbaale nga ko waasisi awo n'ategeka miliyoni 4 kati ow'Embaale asabye 4 gwe Kampala 15 okitegeera maama ng'ani ku kifo kya ku mwanjo. I remember my name was the first 7 Lwanga mugamba nkwegayiridde nnyo kubira screenshot emperezeeko twagirwa smartphone Lwanga teyali mubi apeeza ka screenshot tu akampereza nga kuliko linnya ndimanyi ng'omuntu omumanyi nga mumanyi sajja ate wabuvunanyizibwa kyekyasinga okumalamu amaanyi ate nno nga nzize muwe ekitiibwa manyi nze abantu mukwano gwa Daniel Omugoya abantu benzija nga nkolagana nabo bawanye ekitiibwa oba onsingira ddala ku myaka ntya n'okuyitisa obuyisa erinnya lyo mu kamwa nteekako ekya anko era nze bwonsanga ne Maddox kuba bafuka abantu bange Maddox muyita anko kojja tukoze tutya wano kino bwekiti Maria Mondagire muyita maama okyegeera Chance muyita anti Babeti Mpologoma abo baani. That's kind of respect jemba so I was shocked ng'omuntu nengamba kojja ataakoze atya mu Luzungu tugamba our very own naye nga sifunangako any communication from him in regards to that nengamba kamuweereza akamessage awasibalo nkamuweereza akamessage ne mugamba nina byempulidde naye tebinsanyusizza nina kyobimanyiiko ko ye kati nze omutima gwange kye nali noonya aŋŋambye nti mbimanyiiko tukole bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti mugatte mutandikiraawo yes kye nali nninda naŋŋamba siina kye mbimanyiiko ne mugayi ye naate amannya go gatuuka gatya okubeera nga tolina kyogamanyiiko okubeera ku mpapula ziri official bwe ziti eziri mu office ya gavumenti nga kuliko ne bank account nangamba sibimanyi awo nenyigamu because yakulimba yakufuulinga kati ye ndowooza ekyamugira mu mutwe mukulowooza nti ansingako emyaka n'erinnya yayagala akozesa advantage eyo kati n'atandika okugenda ku mpewo ku TV nga anafuya nga alaga abantu nti show yiye olwo vision bearer yes akubirira paperwork eryatambule bamuwe ssente eno alabikireko ne ku TV bikolenga backup yes onfuna nze ng'omuntu tusaali muntu nnyo wa TV of course okyegeera bampereza interviews zawere different media whatevers platforms guys making same communication like the property is his nenyiga awe nanyiga kati mu kunyiga saayagala kuvaayo ku mpewo nayagala nsoke tukisotingire eno kubidde abantu abamuli okumpi baŋŋamba musobola okitereeza biki twafunako nno ne meeting ku farewell n'omukulu oyo n'omukulu naye ng'omukulu manyi kyaŋŋamba nze ebyo sina kyembimanyiiko naawe ng'ali mukunafuya bunafuya sina kyembimanyiiko kale musajja bebamanyi byebakola eyo musajja mukulu kati beekubanga emipiira mbuuza PA we baŋŋamba PA we
mubuuza ku WhatsApp mugamba ebimwakoze ABCD biki pi angamba jjajja ayina ensonga lwaki yataddeko erinnya lye yekubye nki ate nabyegaana oli akonfaminga Kate Kanabi neŋŋamba kati basajja be balimu maze obitegeera kati abayimbi batandisa okunkubira ate tulaba gundi waliwo omukyala bamuyita Feibe Nassolo muganda wa Betty Mpologoma. Yes. Abantu abo benkola nabo bafuuka nnyo mikwano gyange yankubira nnyo yambeera ate oyo awanda naŋŋamba tekisoboka sente genda ozijjeeyo tetugenda kukkiriza kati mba nkyalaazizza ndi mbyange nze saagala nnyo bintu bya ntalo tosobola kikiza chansi Nalubega yankima waka anti chansi Nalubega ushambadda yaŋŋamba naye tekisoboka gulu nze wansasula dda sente lisiti njirina okyege ate nze bali abantu bemwogera tebansasulangako gwe wansasula biteekamu sente nze nkumanyi bulungi nkoze naawe ebbanga tugende nenteekamu neŋŋamba omukyalo ono bw'aba asazeewo bw'ati kaŋŋende naye tugenze awo Makindi nasangawo olukuŋŋaana lwa bannamawulire naŋŋamba ne mugamba mukadde nno nze ntya ebintu bya TV naŋŋamba guma kuno kunoonya ssente zo genda ku TV nenyimirya ssebo nange nentandika okkuba emmeeza kati mutaddemu jjiya mukukuba emmeeza awo bano bapromota baali bakaayana of course they are sorry to say this their properties zaali a bit nga tusobola zikomparinga na zange nayange they're a bit lighter. Yes. Kati nga beetaagamu omuntu w'ekinyusi property gumidde presa we yaggwera nga baŋŋamba tubadde tusaba gwoba otukulembera mbagamba kulembera sikirinaako buzibu naye ebintu bino sinyini nnyo omuntu wakukaayana naye ebikwatagana ne paperwork kyonna kye beetaaga nja kuyiwangawo omubiri naye kiba kyetaagamu akasente kensobola nja kuyiwawo omubiri awo nno olugendo lw'eggulu si we lwava tuyingiddemu bataafu B baali bangi kyoba omanya abantu be nnali nkulembera baali abantu nga 2 ng'obeetisse olwo muganda waffe oli ali kuki aliwa nanyini watugende mu kikadde ekyempewo kati oyo namukuba male no presa bannamawulire bannoonya oba webbayiti nga sitore olutambi lukyuse hitinga nnyo kati olwo atandise okukuba eki obusimu abukube nemabega nkubira amugamba naye kiri too late okyege because nakuyita luli tukole ki tuteese twogere nze newe yali ngambye Patrick government njimanyi ngenda kujjayo sente zino zenkuwako zino zentwala I would have been okay because already nali ndi mu loss okyege ekyo kye namuyita to discussing before nandaga nti ki kati ampita ku TV zinoonya mukuba aŋŋamba erinnya olitta biki nemugamba nditta nsonga ki lwaki nditta okyege tulina okwogera biki togira we batyo olwo nenkendeeza muko ku muliro awo olugendo lw'eggulu we lwava ne tugenda eggulu eggulu eyo nno munnange gulu ntegeerayo nga Fefe Busi yanyinyonyola nze okutegeera ggulu nnoonya bulonye kayimba ka Fefe Busi nga nteekako gulu nange waliwo amannya ge twasanga eggulu ng'oyinza olowooza be bafuga eggwanga lino naye nga nno bantu bannaffe babulijjo nga ggwe tubasanga e Kampala ne bakugamba kati nno ffe bayitawo awo kaluma okusala okudda eri boda kugundi ku bridge yes anti ekyo eri nsindala neeno nsindala kati baŋŋaanako awo ne bampakingisawo essaawa ezo babeeranga order 4 hours naye ng'omuntu anwanisa yategedde nti nzija
ku list kwendi anti awo ekaluma wasinziiranga bagamba nti bwe tuba tetukusuubira toyitawo ne bwoba ng'ogenda mu bibyo nga tebikwatagana na ggulu waabwe kati nga olina kubeera ku ssimu n'akontrolinga waawo w'amagye bakubira omuntu oyo nti onaayitewo naye ng'omuntu oyo ate gwe ne mukulwanyisa nebaka mu mmotoka nemmenya omutoni nebaka otulo bwe nzuukuka buli dakika nga 2-3 mbagamba abakulu bakoze batya nti muyinza okuddayo e Kampala nange sebo tulinamu contacts zaffe nawe n'okubakuba nenkuba amasimu nange nina benkubira ne banyenyaamu masimu ne bagakuba ne gatuuka eggulu oda ne zikomawo n'oyitawo natuuka nali awo ekaluma ssaawa zaalinga nga 5 banta ssaawa 9 ogw'ekiro 5 ezadde ez'okumakya no ez'ekiro waliwo okuva 5 bakuta 9 ogw'ekiro neŋŋamba kitsoke kasita mpiseewo sizze Kampala nenyingira ng'ebikono biri eyo bannange omwana kibye yayimba temuli kyeyalimba febebusi temuli kyeyalimba twakeeranga nti nga tutuula mu bubinja wali ku bomu bogiwulira yes manyiwo bulungi nnyo akabinja nzeeyo ntegeerayo nti Chameleone yagendangayo kuyimba kwe twagendanga naye akayinja kabapromota ne katuula wano kati nga mulimu abaita simaye bapromota abato abaali tenababeera recognized bulungi abo ne batuula awo kati ne wabeerawo abasajja mukulu Babalamu Keti Abitex Ochegera nabo ne batuula wali bagenderaawo nabo ne batuula awo kati ne wabeerawo akabinja k'abayimbi nabo ne bakola akaabo ne batuula wali bakamiliyoni bawizo baani Sophie Nantongo berere kati ne wabeerawo n'akabayimbi abato mwe mubugwa abayimbi beggulu abaawa twavuddewa ne batuula awo ne wabeerawo akabadijje gwe ng'ekiri eri kukeera kutuula ani agula emmere gye mwalyanga ani asasula we musula kaakati era abantu abaali tebeesobola bulungi baabonaabona nnyo baabonaabona nnyo ffe twatuukanga ennaku ekukwata n'opikingamu abantu waliwo comedian bamuyita Kapere ansanyusa nnyo Kapere mukwano gwa Idris nnyo baasoma naye obiwe natuuka ennaku nenkwata ne mugamba Kapere kutandika leero oli kunze aw'okusula kulya jangu that is very good jangu n'abantu abalala ye John Mbuse lufotose n'abantu abalala nga 3 ne mbagamba leero okutandika leero mubeere kunze munkubire ku makya munkubire n'olweggulu mbawe sente z'okwebaka n'ez'okulya etubeera awo abantu baali tebeesobola bulungi baabonaabona abaana baasula mu mamotoka mu bbaasi omuguma yosula mu mmotoka ewiikisi 2 empewo anti wamuleese eggulu omugamba akomawo nkeera naye enkeera tewali kiwedde omuwadde essuubi lya nkya olwo nno tulinda mukulu generaali tulinda jeno akitegeera tulinda jeno leero babagambye abadde ajja okubalaba n'akoma ku gate n'afuna essimu ey'amaanyi n'addayo nemugamba tufudde naye bw'agenda e Kampala ekinene ennyo amala ennaku 2 n'adda kati nodda ku drawing board obala zino ennaku 2 zigenda beera zitya kati olwo n'okuba e Kampala kati n'omwana ali ku accounts zange mugamba mumanyi mobile money soko ntereka emitwalo 3 ezinakuyisa muziri ennaku eziddako nga bw'olinda generaali paka omukulu we yajja naye oluusi ekyokulya bakiprovidinga ng'oluusi bwe mwagendanga ku boma awo ku miitinga ne babayita akamere kaakano naye emmere ogimanyi mwenga mwe gurupu yammwe gye mwagenda naye muli abantu 120 bapromota abakulu baliwo nga 5 okege abamu bafunye abamu tebafunye okege naye okubonabona kwali kungi nnyo naye lwakuba nti kyenakunyonnyodde kiri mu kusooka nti omuntu ne bw'oba oyise mu bulumi naye bw'alisiivinga bw'ati ate munaita kujjukira esente ezo Ibra saafunako yadde 2
Bangamba ekintu ekisimu yansanga Kampala wano nenzikiriza kye bayita abantu naye nga ife batukubiranga ng'essimu nga tuli mu rumu gye twasuzeyo gye twasuze anti kati kakati waliwo akyalemesezza wano naye mukwatirire katiri alemesezza just ayagala kumuliisa ebbaluwa etuuke wali nti ayagala mmeka tumuweeyo 5 emitwalo 5 nti 5 ne bakuyisamu awo eggaali n'obawaayo 2 nabala ne bongerako waddeyo 5 waddeyo ogumu okyegera 5 ne gawera oyo ne mumugjamu enkera ne babagamba waliwo issue bweti ya 7 okyegera ne mukitetenkanya okyegera nti waliwo abaana abasula mu baasi nno zibadde zaagala kuddayo kubanga ennaku zazo zikoze eki ziweddeyo nti ate we zinaddayo banaddayo batya ye banaasula wakuba mulimu abasula mu baasi okyegera nti baasi eyo okusigalawo ennaku endala yeetaaga sente meka nti bali mu 6 tubaweeko 4 bagira balindako nemugobawo 4 navaayo nga spending million 8 kyokka n'otafuna ssente million 8 ng'ab'e Kampala mbakubira ne mbagamba bannange eno nvaayo ne ssente eggulu navaayo n'emitwalo gyali 5 ago nateekamu mu motoka emitwalo ndooza nga 3 amafuta 5 go gavaawo abino mbumbu mumalirizo closinga ne geno musaininga awo biki ka transport refund transport ate nga nze kimpeesa 5 nti oli mutwe munene mubalala mulimu abataafuna okyegera bo nga babasasulidde busasulizi baasi ekoleki ebakomyewo e Kampala naye nti 5 nti agabe ssente ezo gwakumanyi okyegera naye nga bakulu baffe bo bafunanga ne bakugamba bo babookyezaayo 5 leero ne basigala nga bakyatudde bakyalina bye bateesa ne geno ne bagamba olunaku olulala ate babongedde 15 n'essente tekutika essente go gimanyi naye abamu abasanga ng'ate banaku nnyo kiki nina abamu bensanga ku kisite kuno ng'ate basiiwuufu nnyo ng'oli essaati yeewuuba ku bibegabega ng'eringa eyambadde hangezi ne hanga eza waya hanga ez'ebyuma osagede hanga ezo ez'ebyuma hanga ezo zaalinga za kopa za aluminium kati omubamu basanga ng'essaati ng'ebibegabega byewuuba ku ssaati nga eri ku hanga zino hanga z'ebyuma ze twalabanga mu kyalo nga hanga zebweyogerera awo ku gundi ekireka ku gundi ku sheero naye nga wawulira nti oyo yafuna 8 oyo yakuba 9 yakuba 7 naye omusala ku kibuga ng'atambula bw'ati nalinga kalooli bw'ati ebintu by'omutonzi bwe bityo ssente bwe bateyise mu makubo malungi ebiseera ebisinga bwe bityo bibeeramu kati amaziga bano abaana n'okubonaabona kwe bayitangamu tegasobola kukuleka kyekimu kubanga gye nakuwadde miliyoni 8 agambye mugabane ne banno miliyoni 8 olwo oba olukubisizaamu abantu 2 buli muntu at least ekitono nnyo afune miliyoni 5 n'atandika obulamu omufuna bulungi omuntu azze eggulu eyo bw'aba spendinze n'okubonaabona ng'aspendinze ekitono ennyo ng'aspendinze emitwalo gye kala 3 n'omuwa miliyoni 5 Ibra tasobola kuddamu kukubira simu nkeera nga tasobola naye bw'oba ate okutta 8 gwe ng'omuntu n'oggyako 5 n'obirya n'okwata 3 n'obigabana banno 3 awo baba bagenda kufuna emitwalo nga 8 oba toyina nakyo obayambidde ddala completely asinza atabawadde asinga extra digest mugoba nsonga ntwala omukisa guno okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 December tuli wano ku Serena Hotel e Kampala tugende mu kikadde the 4th edition era nga tulina abayimbi nga Akiki Romeo eyayimba no parking okuva mu Cards Band tulina muganda nange ka Zigidi tulina Mzei Kabuye Semboga tulina mwanyinange Tinati ne Lady Mariam tulina my sister Chance Nalubega
tuyina muganda wange Eddie Yawe, tuyina muganda wange Abudu Mulasi. Line-up gikutse nnyo. Tuli action packed my friend this time round. Tuyina ko ne kabandi, abeka bandi. Yes. It's one of you know bandi gye bali mu kwogerako mu kibuga. Yeah man. Yes, kati twagala tubaweko ka experience. So 3rd December tuli ku Serena Hotel Kampala, emiryango giggulwawo ng'obudde bukyali. Mutuntu awo tuba tutandise okujja tuyingire ng'obudde bukyali, tukube endongo yaffe ku kyakala, kunyumirwa, kulya, kunywa, kwejjukanya ebyayita. So come and enjoy your favorite artist. Tuleeta abayimbi cream de la cream, abakabi nga balina music nga n'okutuusa olwaleero evergreen, kabiri titavaako. Patrick, nga tuvuddeyo eggulu, njala tukomewo mu show yaffe ey'ekikadde. Action packed, line up ejjudde, sponsors on board bwe bali bakabibeerere bonna. That very day enteekateeka eri etya? Just tuyisemu ku enteekateeka then otubuulire tickets zitundwawa mu bifo eby'enjawulo then tulabe nga tukkirira. Kakati ngawe twatandikidde ku jane yaffe 2017 abawagizi baffe nawe Ibra bw'oba ng'obadde ozze tugoberera nnyo tetukola kintu kyekimu ekiddako kisinga ku kiri ekiddako kisinga ku kiri okitegeera. So ate break eno gye tufunyeemu eno eya covid eya lockdown amaanyi tulina mangi nnyo nnyo. Just expect an amazing experience on that day. Tuli ku level nti lwaki omuntu ajja obuza okulaba music yekka. It must be beyond. It must be beyond. Twagala asigaze memory eri nti bannange twabadde ku kikadde nga tetunaba kulaba bayimbi ekyabadde waweeru kyabadde kika ochege anti event yaffe esinga red carpet wane Kampala. Of course tuge Serena eyo bwe tuba tubadde tusibawo carpet tugenda gisiba bwe tuti wonna zino parking neeri ne wano weegazanya okyegera tugenda kubeerako n'emyoleso egy'ebintu ebikadde obumotoka obukadde obusangewo gambe waawo kamotoka kano ka mwaka ki okyegera essimu enkadde MTN we yagira simu kye yaliwo okyegera ligenda kubeera abalina 77 tutujja kubuulira yes nti ebiseera ebyo ecupa ya bia yali efaanana etya nti yali bweti okyegera kati tulina eno okyegera. Nkubiriza nnyo abantu bajje nga twambadde fiimu eyo y'ekikadde fena tunyumirwe otunule ku munno ogambe Ibra wakakubye akapale wakakubye okyegera. Mu bufunze tugenda gaba ebirabo eri abantu abo kyova olaba ne mu communication twabakubiriza nti ennyambala kikadde okyegera tugenda gaba ebirabo tugenda kulondamu abasinze abo ababiri omwami n'omukyala tugenda bawe miliyoni y'esente inshallah anti osasudde emitwalo 10 oyingira oddeyo osasuddwa. Okay, Patrick tutunulire abagula tickets ku Momope basasula emitwalo 9 abagula tickets ku bifo mu bifo kati nga ku Serena soko tubulire ebifo ebitundirwamu ticket kati saawa eno kakati this is a corporate show it's a corporate show tetwagala nnyo being corporate n'abantu baffe tubatwala nti the corporate people naye mu kugamba corporate tebakitwala nnyo nti muntu wako Serena yeka wa mu banka yeka everyone. This show is calling for all music lovers out there. Neyo wansi muntu wa wansi waliyo abagala music okyegera. So bona tubakunga bajje babere naffe ekya tiketi zaffe zibeera mu kifo ekyo kwewala bulimba n'abafere okyegera. Tiketi ziri ku reception ya Serena Hotel Kampala. Serena Hotel gamba ku mulyango aba security zize kugula tiketi ya tugende mu kikadde era ebipando gya bisangawo nti wano bakugambe eri wali ogenda osasule tunyumirwe. Nkubiriza abantu okugula tiketi ng'obudde bukyali manyi bannayuganda tulinamu obuzibuzibu obwo obwa last hour last minute tiketi zikyaliyo tekyali badde kirungi nnyo okyegera funa tiketi yo nga bukyali oleme kusanga ate
nga serene ejjudde yonna nga bw'ojja oyitawo buyisi bakucekinga oyitawo buyisi nti tiketi ino bakucekinga omwana akulage wootuula akokunywa bakaleete olinde bayimbi kutandika okyegera so nkubiriza bannayuganda mwenna ennaku z'omwezi nga 3 December bajje tujaganyize wamu celebrating music oyo omukadde music ono nno balwawo kumulaba kuki kuma TV era nze Patrick kama kwogera inza aleta music oyo kubeera revived okyegera essawa yakakati waliwo muyimbi Akiki Romeo naye abantu bakubuuza ku posta ani ono munaani nobagamba bamuyita Akiki kazi yaliwa n'omugamba yayimba no parking no space no place nagamba olimba twali tumanyi ali bulayi tadda abamu bagamba gundi teyafa by the way abayimbi bafa abamugundi gyali okyegera so ye time ojje tunyumire music oyo mukadde oyo music yatukuzizza music oyo yakuzizza bakadde baffe ye yabuusanga bakadde baffe ebikomera ne bafuluma ne bagenda banonye where no parking no place is okyegera so tugenda kuba n'ennyimba ezo tugenda ennyimba nyingi hiti nyingi okyegera abaana ba western tinatini agenda kubasabula okyegera still western Akiki Romeo agenda kubasabula bwe tujja wano mu central Betty Mpologoma Big Deal Big Daddy Londe namba zani tubagatireko Abdumulasi swimming pool farm best man okyegere ekyapa ezo zonna agenda zikuba kati tulete ba Eddie away okyegera bazi be gira tukigale Mike ya zigidi abakube ziri zisunda okyegera Mike yange anyawo kabuye semboga zisheira kangume okyegera onyambanga Fahima ezo zonna hit tuina Sweet Kid Mama Brendo yabase extra digest mugoba nsonga tetugenda kubana tusuka olunaku olwaleero but nyongera okutegeeza nti 3 December tukeereko tugule tickets zaffe ng'obudde bukyali abasobola okugulira ku Momope do it the earlier the better n'abasobola okujja wano mujje muzifune ogitereke tiketi yo ojje on the other day just to enjoy kugamba ekintu kiri kimu tu extra digest mugoba nsonga tujja kuba tukwa-updatinga about everything tulabe ekintu ekinabanga kitambula here and there ate tujja kuleetanamu ku bayimbi abo tuwayewayemuko nabo wano tulabe nga tutambula bulungi nnyo njatumira muganda wange Serugo owangalira Kenya awo tumiddeko nnyo Kyakabinyo Serugo musajja wa Kabinyo naye nga Uganda awangalira Ntebe Road awo n'Emityana ate nga kwotadde ne Kenya tumiddeko nnyo David Serugo oli musajja wa Kabinyo nnyo Kyakabi blessings special thanks to Idris Daniel Keith Antone atengera still njakobaza abantu abawogira music wa Uganda muli ba Kabinyo mwebale nnyo mwebale ddala aba sponsors baffe aba Gismal Beauty Parlor baganda baffe aba Sankago baganda baffe Roast Coffee Academy Asa 5 Star Cleaning Services Gandhi Hardware Store muri bakabinyo bali kuteeka sente mu extra digest mugoba nsonga Patrick Kyakabi muganda nge njakubanga kunonyako amen Ibra Kadanke salute my brother nkwagala nnyo blessings assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubere bulungi mweraba